webale nnyo okuba ng'atera okyekumidde wano ku Projan Media TV wano wennyini w'ofunira amawulire agakagwawo, amawulire agakwatagana ku baserebwo. Kakati omuno omulundi ogwaleero egguliro lyenkoleetedde essaawa eno ennyini ensonga za Rema n'abakula zikutte wansi ne waggulu zikaayidde ddala wenjogerera kati kaŋŋambe nti nno omulwadde alumya abadde amuweese. Fresh Daddy ow'amazike avuddeyo n'asooka akubira Eddie Kenzo akayimba omutwe gwako nga gugamba bakyawa. Akayimba bakayita bakyawa. Eddie Kenzo ebaddewo ne Rema n'amakula nga baawukanye. Abantu bambi bannyo bamukwatiddwa ennaku. Ne Fresh Daddy ye ennaku ye gy'aleese agenze obugenzi mu studio yaabwe eya Bad Character ne manager we gwe bayita Fresh Manager ngamba Khalifa Aganaga. N'avaayo ne balerizinga akayimba kakyali mu studio bakyakakola. Ne fano ku Projan Media TV saa zino ge twakafunawo gagamba nti akayimba bakayita bakyawa. Fresh Daddy afuddeyo bambi n'amukubagiza. Namugamba Eddie Kenzo tofaayo ebyo webiba abakazi we batyo abakazi bayaaye abakazi bankwe abakazi bamanyi kye baagala ate n'alumba ne side ya Rema n'agamba bannange walanze ekyo omusajja mukulu omukyawa. Eddie Kenzo wamulanze eki? Eddie Kenzo tali bulungi. Eddie Kenzo kwegamba Fresh Daddy kwe banne akayimba kaneno buli muntu yandasanye okuba akafuna nga kawedde era no ku Projan Media TV egenda kuba ekakutuusaako nga kamaze okugwa bulungi nnyo mu Bad Character Records bakakoze era Khalifa Aganaga yakasukumye n'agamba nti wekamala okugwa bwekati tugakate kamusene ne video efulume kibeere nga kiraga nti Eddie Kenzo tumukoledde akayimba ke bulungi wano mu Bad Character Records ngera teri mulala akakoze okujjako Fresh Daddy. Kale webale nnyo kubanga obedde ekyokumidde ku Projan Media TV abatina bakulayikinga osobola likinga no subscribinga wali akantu akamyufu webale nnyo webalire ddala.